Abantu okuva mu biti ebyenjawulo bakunganire mu mbuga ya Buganda enkulu okwetaba ku mukolo gwa Kamalabyonna wa Buganda kwatongolezza enteekateeka y'okuzzaawo amasiro. Omukolo guno gwetabiddwako bannabyabufuzi, bannaddiini, ab'olulyo olurangira wamu n'abantu ab'enjawulo. Tugenda kubunyisa enjiri buli wantu wonna watatuuka leediyo n'empapula z'amawulire abantu bonna basobole okuzzaawo amasiro. Okituuka okimanyi Fans Club terekerera bintu bya Ssaabasajja M75. N'olwekyo bwe tusobodde naffe wabula tusabeera tubeere ku sayiti ennungi. Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno era nga werekeddwa baminisita bangi okuva mu gavumenti. Abantu bonna mubadde n'ebitongole byonna beeyamye okuddukirira omulimu gw'okuzzaawo amasiro. Amasiro ga Buganda mangi gali mu mbeera mbi agasinga nga gakaddiye kyokka ng'obwanga businze kwolekezebwa amasiro g'e Kasubi wamu ne Wamala.